Yes, nkwanirizaako mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Kaakati ababaka mu paaliyamenti bagaanye ekirowoozo kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eky'okufuula SFC Special Force Command Unit okugifuula okubeera independent gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino bingi bye nkuleetera. Nkutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gwe atanaba kuba ng'otwegattako ng'oyagala otweyungako, kirayo wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako obeere ng'otufollowinga, obeere nga oli updated gwe mukwano gange ali eyo buli ssaawa. Abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo ku mayengo ga Yugi Update TV. Kaakati mu paaliyamenti mwazzeemu okusikkaŋŋana omuguwa oluvannyuma lw'ababaka abamu okuvaayo okkubiriza ababaka bannaabwe bawakanyize ddala baleme kusapootinga kirowoozo kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eky'okuddira eggye erya Special Force Command SFC okulifuula independent libeere nga liyina service unit libeere nga liri independent ku service unit ku ggye erya Uganda Special kusavinga Uganda People's Defence Force ekulirwa General Muhoozi Kainerugaba. Wazzeewo okusikkaŋŋana omuguwa eri ababaka nga bo bagamba nti eggye lino erya SFC terimanyikiddwako mayitire wa gye lyava, n'okuggyamu obuzzi lyajja mu ngeri emenya amateeka, era Museveni yakireetanga eggye ery'okwekuumirako nga ye personally ng'omuntu. N'agamba nti nno okusinziira ku ssemateeka wa Uganda afuga eggye lya Uganda People's Defence Force UPDF eteekeddwa okuba ng'erina sections zonna gwali eyampuliriza. N'agamba era okusinziira ku constitution paaliyamenti esalawo kinene nnyo mu ngeri UPDF gy'erina okubeera nga operatingamu units zaayo zonna paaliyamenti esalawo. Ne bagamba nti nno lino eggye lya SFC lyajja mu ngeri gye tutamanyi, teryayita mu mateeka. Kati mu ngeri gye lyajjamu tetumanyi na ba officers be balankingira mu ggye lino babalankinga batya, training yaabwe bagikolera wa, ye n'okubakuruutinga okubaleeta obbayingizaamu bavaawa, kubanga eggye nga lya UPDF abe balukuruutinga okuteekamu babajja okwetooloola ensi Uganda yonna, naye bano aba SFC bavaawa tetumanyikiddwako mayitire gye bava, ate n'engeri gye lyetondamu terimanyi, lyalimu personal interest eza Mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba tulabye nnyo ensi ezo ezirimu entalo, buli ggye bwe libeeramu eggye command force w'okulyetinga within a command force endala kireeta akatabanguko mu ggwanga. Eggye ekkulu terisobola kubeera ate najje eddala mu ddyo munda nga nalyo kkulu ate tulifuule independent nga tetumanyi nange eki gye lyajja, teryayita na mu mateeka. N'agamba we nali nkyasoma, waliwo omubaka avuddeyo n'agamba we nali nkyasoma ku University e Makerere twalabanga General Muhoozi Kainerugaba ng'ajja ali ku luutinga ng'alondamu anokolamu abaana abayingiza abatwala mu magye okubagatta mu SFC. Kati kino tetumanyi nti oba ssemateeka akwatagana nakyo. N'agamba nti nno tetugenda kuwagira kirowoozo kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kufuula ggye lino erya Special Force Command okulifuula Service Unit Command ku ggye erya Uganda People's Defence Force. Ekyo akigaanidde ddala.
gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bagambye kya bulabe nnyo. Bakayongeza okutangaza n'agamba bino ebitongole ebiri mu komandi ebya services kati nga olaba kino ekya SFC mu mawanga amalala America, Israeli n'ag'Abawarabu bikolanga agents oba units ez'abantu abatuma okukola special operations naye nga bibeera tebimanyikiddwa mu ggwanga. N'agamba kati n'olw'ensonga eno nakino ekitongole ekya SFC weekito bwe kiri. So ne bagamba tebagenda kuteekako omukono ku kirowoozo kino eky'okuyisa ebbago lino mu Parliament, era tugenda kuba nga tuliwakanyiza ddala, era n'akubiriza n'ababaka banne bagende mu maaso n'okuba nga bawakanya lino ebbago ery'okuba nga bayindipendentinga ekitongole kino ekya SFC okuba nga kifuna independent service okukulira ekitongole kino ekya Uganda People's Defence Force. Ekintu kyawakanyiza ddala. Gwolowooza ki gwe mukwano gwange kweyo ensonga? Jangu mu comment section. Gwagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo era mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mweraba.